kizibu nnyo osanga abantu abayamba abantu ate n'okuddizaayo ne kugaana omulala gwe bayambye gwe babayambye n'ataddizaayo bulungi aba musiru. Nze nsaba Bruno K nsonyiwe. Nze era ku byonna bye nkoze bibaddewo ne bannayuganda abasinga badde banteekamu sudi ne bakusudiya ne wali naawe n'okola ensobi kuba nange mba muntu naye nsaba Bruno K nsonyiwa taata Bambi kwegayiridde addemu gye ampe essuubi niwampa just advice nga mbosiko manyi kati kola bwoti kati manye Oscar kola bwoti nashapingamuko kwawulu byamanyi bingi bye sitamanyi ne mu media mostly ne mu music oyo kitegera trending nga sawa zino Oscar kola bwoti kola kano Oscar anida Oscar kiri tukira mu kikolayo jukensobe ki wakola nange kati ne mikwano gye Bambi najyo ginsonyiwe mbegayiridde Bambi Bruno nsonyiwa. I love you so much as a person. Yes. Nakola ensobi nange nkiraba. Abansudiya nga abansudiya. Taata nsonyiwa nzireyo. Okay, so nange njagala okutwala eddoboozi lyange manyi nti Bruno K musajja ategeera. Manyi Bruno K omu ku bavubuka abakuza amangu. Emyaka gikyali mito naye akola ebintu bya kintu kikulu ne Katonda amwagala musajja mulokole. So Bruno K amanyi mu mbeera eno nga tuyise ku mukutu ogusinga emikutu gyonna omukutu ogutayawula omukutu ogugatta bantu ansaba atobere ng'oddiramu Oscar muddemu mukolagane ffe ebintu ebisinga byonna bitambula mu bulamu bwo tubigoberedde olw'ensonga nti Bruno K kibaddemu tubadde tutunulidde nnyo paati ey'okuba nga ate obulamu bwo bukyuse we twalabyemu embeera ey'okulaba nga ate waliwo obutakkaanya kyovula naffe we twayingiriddemu ate ffe tuzze n'ambeera yakulaba nga tukola ki nga tugatta. Bruno K musajja mulungi nnyo 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 nga gye nkomezza kati nze obutamanya bwange nze yakola ndowooza ensobi simanyi tuli bantu tusobya am a human being era kye mbadde nsinga okwagala nze kino nkikola y'Abannayuganda bonna ne bafaanizi bange bonna n'abantu abanjagala abaana ababadde bannyamba okusingira ne Bruno K kubanga gyanzija wala nali nvunze n'ebigere era njagala mwetondere on press bannange munnyambe Bruno K Bambi osobola omunomukubira essimu amugaye bane sonyiwa kyali mune musonyiwe Oscar oyo gayi olaba ogenda nkirowooza nga yene gyanzija wala nnyo mbadde mu ghetto bigere bivunda omusajja nnyambye emikwano gye fine gyanyamba era yagindagayo kubanga siba ku meeting Bruno K nali abadde situka ki wano singa nkyali mbidde omulabi yange be nali njokya okitega ekintu ekyo because nalowooza ku neŋŋamba at least wenfuna chance ya press ne media kanentonolere gaayo oyo naddala ng'oli ku platform kati esobola okubeera nga tetuuse eddoboozi lyo esebo nsalawo nganza omuntu Oscar guno omukisa mukama gumpadde Bambi kankozese bulungi nnyo taata wange ssebo Bruno K nsaba onsonyiwe. Programu ene kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya mwana mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato akola constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kossa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi Kireka Kamuli Road gye basangibwa
nabo enamba z'essimu weziryawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Zelujja tuli ne Oscar big time agenda kuba nga atatunyumizamu ku mboozi kyaliko kati obulamu butambula butya n'omubbali engeri gyagukuttemu. Ogamba otya Oscar? Gyendi ssebo ndi bulungi tata wange, ogamba otya tata Lujja? Kitambula kitya? Mpola mpola era nga obimanyi bintu bya akale okusinga kyenzudde in this movement wala ayagala ennyo wala ayagaliza n'ayagala ennyo waliwo ayagala okumanya nataka kumanyirako ddala. Kati there are categories of people. Kati tubuuze ffe awo kikyogezaako tugamba tobuze kubanga lwa nsonga egi olina akwagaliza natokwagaliza simple ego njagaliza jangu oyogere n'Abannayuganda obaguli ekyoliko naleka okuza akayimba mu studio togwamu suubi. Yes, nakafulumya ewa Pirates. Kafuna video? Tikafunanga video. Akapya bakaita laisi. Nga tusinzira ku kifaananyi kye twalaba ku birungi bye twakuyozayoza ne tukujagulizaako bye wali otuuseeko n'embeera gye wali ofuddemu w'oyimiridde wano biriwa byokyayina? Nina talenti yange wagiyina ne lulinga oyina anti kyekisigaddewo ekyo nina obulamu bwange wensula ninawo nafunye promoter omupya which is okay okitegeera music mukola ne offers waliwo ze na securing ezibampanze nga nze nebi eziri endala zonna because of the carcass that happened kangweza husk saga gina nazo and I'm like okay katika zigale nechebbe ekyo volumba nalufumiza jjo era lwafulumye nelufuna like sister abanganako. Yes. Oli muvubuka omuyigirize yasomako. Yes sir. Omuntu wabuuza nti what went wrong? Ekyavaako nembeera nga ate fe abamu abali bagamba nti at least musajja atambudde kale okukolagana tulaba nti tudate tulaba odda gye wava. Oli mutuufu obuuza akantu ako okukolagana n'abantu abatali in the same room with you it's quite hard. Kiba kizibu nnyo. Muli kati muggwe kale njagala kive ku mutima gwo. Yes, ombuulire nti gwe kiki kyewawulira nga tewali mu mativu? Kinawulira nga siri mu mativu wabula kino katogere ku mpewo onyumya YouTube channel yange Facebook gwagirwaninga ne pini zona zava kuki you run my all Facebook, YouTube, newentambula nengenda eri waki wavuddewo ali tonsayinize akati okukaluma n'obeera artist kikole ng'oli manager wange twasayininga empapula kiba clear awo ngamba it's okay kyova nagamba watazimpa njagenda mu mateeka tazimpanga atazirina kati waliwo ekintu kyolaba you used kati ziri sente zibadde bamuweereza era yakola ki yazikontaininga. Yes, kati ugamba mbu Oscar wangi akwata biti yave tugirabawo kanja bagamba kigambo kimu ate sente ziriwa kuba nange sizirabako kale nze nkole ki kigamba ngende mu banka oba ngende nzibe sisobola kubba ekyo n'omuntu yenna yenna aba akitegeera kubanga kankuwe bino emitu sente social media zo byasinga okunyiga ekyasingira ddala okunyiga batuwale 2 weeks ewa father mbeerewo those 2 weeks zebangamba mbeere ewa father that was welcome era seisizaawo bubi era nga sisoba kikola kati obudde obwaggwayo kayine ngamba bannange father agenda Nairobi kati father wanava so yakola ki kubeera wano nze n'ennyumba ne waya mitwalo 5 wakiri nva wa father nengenda mu 5 at least nembeera kitandikirawo kintu nengamba Bruno tugenda mu studio yawa okitegeera ekisinga omuluma kale nze nange kinnuma kubanga yafiirwa omukyala okitegeera I'm so sorry Bruno K ansasire era namwetondera luli ku channel okitegeera Bruno K nsonyiwa ogwokusatu nguddamu nsonyiwa byonna byonna ebyawa mu bulamu bwaffe oziba sente sikyatunulira sente ntunulira muziki music and the brotherhood we have as Ugandans and the music
industry. So mwetondero uli oyagala muddemu mukole addemu akwateko. Bruno nsonyiwe. Byonna ebyaliwo, people make mistakes. It's a silly computer, they command a computer. I'm human being. Ne Bruno K human being. Kati kyembadde nsaba Bruno nsonyiwe. Muddemu mukole. Tukolagane. Ate ekyokusonyiwagana saga ate buvuyo mbw ate wadde nakusonyiye toddamu kusemberera. Waliwo ebintu ebitali mu bwongo bwange saawa zino. Kwana okunoonya omulimu nina empapula nkimanyi naye n'okunoonya omulimu era it is a hustle. Yes, kati olaba omuntu taking advantage nange kiba kinkosa ate omuntu asomyeko aba muzibu. You cannot contain them. Ekyo waliwo yakyogeddeko awo n'agamba bannange olaba radio omugenzi yokuza uncontrollable lwa nsonga egi emu. Omuntu amanyi mbu mumanyi kino tojjamu amayimba boote ate nga amanyi kyokuyimba. Abamanyi. Tunulie timing Oscar, timing ene y'okwawukana eno olowooza nti waliwo an opportunity oba waliwo essuubi lyonna lyolaba nti obulamu bukyasobola okugenda awo Bruno K we yakulekedde? Opportunity weziri nziba nnyingi naye abasengera kati nsenje omanyi akakungunta osengejja kakica n'okola ki n'oyoweeri no cream kyekyo kubanga nze katusobola kuva eri n'oŋŋamba Oscar I'm helping you kubuuza on what deal or not grants si bya just kubanga nayize essomo kagamba osobola oyimba fine so okuyimba jangu kuyigiza oyimba onsasula ogende kyekyo okujjako oli naŋŋamba Oscar nimugamba yes ngenda kuyamba ine emmotoka eri wali eparkings kankuba bino ebisumuluzo ekutambuze mu music wo awo nfukamene ngamba neyanziza ssebo oba nnyabo kyekyo kati waliwo omuntu ajjera nga Oscar njala kuyamba naye ogenda sula wali nekyokola takikulya takikuwa kati natandika okusaba obuyambi ate Oscar nze amulina Oscar adva kyebeerawo mukwaba Uganda bakola ki bamanya Oscar biki bwabala nankubidde essimu ku makya nangamba Oscar tukyakwagala abadde UK tukyakwagala Oscar bannange bantu bakubuuza Facebook yo eri locked ate biki balabadde bakubuuza YouTube liya blocking not by mistake kino kyomubanja pini yes nebya blocked liya kikola ate sinze so wagezezaako kukola ezize endala nga gozeekole nakozeyo kyane naye ate ekyane abasinga tebagimanyi era ngenda girwa eri Oscar UG ne promote oli kwembadde nzijala okuba abadde so busy biki neŋŋamba kanema amaazi. So opportunities kyendala ze wafunye mu kaseera kano ng'oli wekka ne banno baba ez'ennyimba wakoze music nakoze ne olupya so waguddewo YouTube channel wakoze music ompya ew'okusula okusula wendi awo naye era ebintu by'omuntu akusuza ebintu ebyo si birungi omuntu anyuma nnyo ng'ali yekka ate abantu abazinga ffe life yaffe yaba artists abantu abakimanyi mbu nno eba hard n'ogenda ku muzigo nga oliwo abantu bangi bahali wakireka ngene nekweka eri mu katanga wansi kalomu kange ne kaba ka mitwalo 5 nga nvayo ku makya nembuuka emyala nengenda ku street nenkola ebyakabi nenzirayo. Tuyise mu katono nnyo nga tunagenda ku music gwe wakoze enamuŋŋoona wali osulawa wali no Bruno K wali osulawa kati osulawa sayina Bruno K enamuŋŋoona we nali nsula waliwa tata junior mama junior naye nga wensula walaba ka coverage akalikaawo ennaku esaa kuddamu nagijjukira kubanga tuyita wangi nnyo akayimba ka Bobby ke yagamba wadde emyaka gino emito naye nekana kayimba tali mulimu ki mubi yes ate oba okolayo n'ofunayo ekikumi kyo okimanyi mbu nno oba osobola okuwangaala n'enkya n'osigala ng'okyali mulamu oyagala kati nzibe enkya banzite bakakubidde eri amayinja ne kafa. Bruno K kwatako abosule wa father kati wavudde wa father nga nina ofuna nga father ebbanga liweddeyo behind the curtains ebbanga likola ki liwaggwayo bano bagenda kutambula baveewaawo nina okuyiyawo enzira kati wekubanja sente zibadde ziriwa tupangiseyo akayumba nve wabakyali ate nga ayinawo ku sente zonna paraso ze yamuwa simanyi baani ne gundi ono tafubi yamuwa 5 paraso kakadde nimugamba kati bangi nnyo kala bawaddeyo sente nimugamba at least kati sente ezo ziriwa kati bambi mpaki
tugire so kati oli wa producer ndi wa promoter obeera kati obulamu oyo baile promoter baile ngoli nayo kati yes kyesinga okwagala kintu kimu kiri one solid word is let us work together twewumbe nga bannayuganda okuzzaawo talenti zaffe ababiri Bruno K abeere bulungi nange mbeere bulungi siina buzibu na munnayuganda yenna n'ennamba yange nagitongodde actually nekiteka ne ku mobile money that's it yes kuba ne mobile money mbale siina pin code nga biki bintawanya bikikuba ennamba badde empya mu kugaba ennamba yo nali yagadde ogaba ennamba yo naye sinnamanya ddala bw'owulira mu assessment yo owulira buyambi ki bwe weetaaga gwe nga Oscar essaawa eno nga weeyimiridde nti weekubyemu tooki Bruno K takyaliwo naye wali etaze okubeera nga at least omulala ayinza okukwatako yakuyambamu ekyokola ng'okyuka ekyogedde kituufu kubanga buli muntu era okukwatakwata okuyamba munne sente ziva wala kuba nabo balina ebizibu byabwe yenayina ayina kyasobodde okuwayo nga kitono kisobola ozimba ekintu ekinene yes kuba tosaka kugikiringa mu mabugu okitegeera kati era oli mu state yakubeera nti omuntu kyonna kyakutte n'akiteeka ku nnamba yange nenkifuna lazima saagala bingi nnyo mbw ate owaaye genda okole kino ekizimbe omuntu yenna nga omulumirirwa nogamba naye Oscar oyo kyayogedde bannanga kituufu omuntu n'awakolayo kakiyosiki wali nga natuula mu kakiyosiki ke n'avaawo n'agenda n'akola omuziki gwe kiba kikola makulu ekyo kubanga ogenda wa ku studio producer ojja muwaayo ki nga ekwalazi n'etaano kwa regi n'etaano nja kujja enkya tumalirize kiri project ogambe ya 10 kale kwa regi n'etaano kusooka kanzireyo nkyape akantu akatono entandikwa yesinga obukulu era omunnayuganda yenna ali eyo ng'asobola okuwa entandikwa ekyo kisinga obukulu mu maaso g'abantu n'omuntu yenna ategeera kuba sigenda gamba wayengulira emmotoka nzimbira kalina nedda no kale kisinga obukulu entandikwa y'omuntu yesinga obukulu so wetaaga ntandikwa best option nakulaba mu ddwaliro wawona ekigere tukiraba naawe era nkimiira eddagala buli kanaku ennyama ekyezimba munda naye ate eddagala ozijjawo kuyiyeera oba Bruno yakulekerayo dozi ng'olina ate Bruno yabadde ampa naawe gara amadwaliro ge nagendamu there was offers zali offer ID medical center yali offer era badoctors bona they're my friends banzijanja ebyabwereere for review I've never gone back there kwano muno mwalimu ekituli paka eno ngina mpona era emirayo painkillers zino ez'olukumi buno capsule obugondo bulimu liquid inside bwoba blue bwemmira for pain killing naye ate nerire likaza nensigala nga mmira naye kati ampicloxins biki ebyo mba nsobola bifuna era nusu kasanvu dozi owooluganda nategedde yakoma nawo yakomawo naye era yasooka n'awuliriza nnyo oludda luli mwetondera era neluli namwetondera naye obuzibu obuliwo obuzibu bo baali balowooza ngudde eddalo kati lwaki bode endesi nenteeka wali nenzira no kalenda nagwe eddalo mbu waliwo ekintu kyotunuulira lwaki agudde eddalu agamba nekigambo ngezi olaba nga bali bize nnyo ojja kulwisa tekasa kubidde essimu nga ndaba ndi mu gardens neŋŋamba let me rush there no matter what nenkola my arm substitution then neŋŋamba kanzijeni mba ngudde eddalu naye olowooza lwaki bagamba nti ogudde eddalu olowooza bo basinziira ku ki anti kati waliwo tulina types of people newaliwo yena yasendiza message yagamba Oscar talina buzibu n'obuzibu bwalina you cannot maintain omuntu ali brilliant you cannot maintain them kubanga ye amanyi ekyokukola kati gweomuwa lame ideas zo asitunuliranga tafash rubbish sorry yes kankuwa ekigambo kitusobola kugamba gwa mutoyi ngweyo nedda kubanga omulala osobola omugamba gwa mutoyi nagamba okyogambye neyesuulamu omulamu tasobola kikola oba waliwo empologoma ate nensigala nga ngendawo no omulalu ajja kugendayo agendayo naseka noseka naye omulalu yenna kyakola ekyo omugezi amanya options so ogenda kudiringa otya nakino kikugambibwa nti oli mulalu atangasa muteeka mabbali agasa ngenda naye kati aŋŋamba mbu ndi mulalu nga nkuze emabbali ŋŋamba Oscar you're welcome that was good so
muganda wo n'abalala bakuyita omulala bo bakozeewo ki mu mbeera eno ey'okulaba nti sirina 11 kinafunye wa muganda wange wadde azirina kyenafuna zaali mpi naye kisinga obukulu yakola bubi nnyo kubanga n'ebintu ebirala yabiretaininga bukizoke tebindya ekisinga obukulu music wange. There are many fans around and out of Kampala. Anti olaba wogamba nti tebindya olabika ng'omuntu atali a project ate nga I am a project you said. Kyekyo neetonze dda nejo neetonze naye kyembadde ŋŋamba omuntu yenna atangasa nno angasa yes setik naye mwene embeera nga bye weetaaga bingi naye ate sigenda kubba kati waliwo abangasa abasobola okunnyamba nga sibbye kikukakatako okgenda olusi n'onoonya n'obwesakira n'osemberera ababuyina kati mu mbeera weeti muganda wo wakozeeko muve munoonya ne waali kyekyo nagambye ya blocking enamba yange ne kati omuntu akublocking bonna bakublocking tokiraba kati nze amusaging lagging ndi awo mu bbanga kati kana neyigira era wenfuna nyamba kyekyo kiwala omuwala yankubidde essimu mukazi oba muwala Saudi Arabia jo nanga Moscow I want to help you byonna mbadde in following a story eyo nenjala nkuyambe konze namba yingira namba yankataje nangamba but wait on mumanyi nkolera abawalabu ze ofuna kawazi nja kusendingira ki sente zikuyambe kyekyo ngatteko ne wadde sinafuna 11 nkyali ku bampeyoko siri bulungi naye ate ekisinga obukulu wera wenzifuna nkikosa amagezi naye kati so akwesigama oyinza okwesigama ku kiso kijja kufumita ne ebintu ebibeeramu abantu b'amannya abantu mwenga abantu babategeera nga babagoberera olusibeeramu protecting era amannya gammwe ku bibeera biriwo mu mbeera eno protecting zoti erinnya lya Bruno K n'eriryo ku byonna ebigenda mu maaso kyovala sagala mulumba muvuma kyovala namwetondera abeere nga ali comfortable with it okitegeera naye yandibadde ana blocking erinnya lyange ku ssimu ye nemukubenga brother oliwa naye bani byabaawo nsonyiwa people make mistakes kyekyo kubanga olaba sigala nga nkyamulumba tekikola makulu that won't make a sense omuntu yalina omugezi ategeera wano lazima omuntu otegeera twakola ensobi we are human beings mwetondere kiggwe kati yan blocking my number me I'm ready I have his number here but I can't call it and kangodakino kuliko ne airtime kazikakubi kamukubi kali olaba ononya neri namba giwafunye ya mobile njirina wano wagifunye kati Bruno yetegenda kuyita muno obofu otya kankweya kyekyo eyange eri 0 0 7 0 4 2 8 9 0 njiddamu eri 0 0 7 0 4 2 8 9 0 mu luzungu that is 0 7 0 4 2 8 9 0 1 yes ye namba yange eri ku mobile money Bambi era erinze muya ye namba nga muganda okati chaliwa wezala amatango onywa wereta akawunga ng'olya nze kati kankuba ekigambo kimu weziba sente ng'oli aweereza I'm focused on music teragenda kinjja mu bwongo bwange newe music omwagadde nnyo abayimbi bo bavuddeyo okuyambako abalala kuba kati Bruno K kati tusooke tumujje mu kifaananyi waliyo omulala eyavuddeyo konaga kati wakomye kakwatiraawo bawaddeyo Paraso yawaayo Salvador n'awaayo Tafu B n'awaayo tezatuuka eno twogere wano wetuli saawa zino nabo bali confused balaba ebigenda maaso kulwanagana kola biki nabo omuntu nagambe omuntu asigala muntu nabo baba confused abamu bagamba wampagire Bruno wampagire simpasa olugamba yakafiirwa omukazi nange ate bya osika nawulire ne Sheebah yavudde mu TNS ate kyekyo kana ekisinga obukulu kiribwa kiti kwatagana ng'abaana Uganda talent yaffe efudde nnyo abaana bangi baliyo bannange kale senga twalina ba Bruno K nga 8 senga tuli wanene kuba ino omutima omulungi okuyamba musajja mulokole
eri ensobi ebaddewo kyova olaba I also have a forgiving heart. Singa tuba ne ba Bruno K nga 15 ne batuuka mu Kampala wano lazima singa tuli wala abaana abangi bali eri tewali luli yayomba noyomba nagamba banange bana Uganda ne Oscar nti musowa muyamba banange bana Uganda Oscar ne ngamba natuna mutuni yakwe nti ne mutunulia twali wa Brian Beats mu studio wetakolera collab ntufuna amawulire abajja bana mawulire awo ne batuwa interview batuli mu studio lwaki temuyamba muveeyo kivala buli muntu ali nga bwayagala yali alulwe teri kuyamba kivala kigambye senga toba ne ba Bruno K nga oba kale mu Uganda yokka nga tuyimiridde teka wa Bruno K nga 50 ogamye kati babiri bali kitugumu babiri bali mbalala abasatu bali ku central obagabanye kati obagabana mukaawo ogenda olaba nga bakuŋŋaanya talent music industry nga beegatta ekyekyo ng'eyimirira mulayini naawe era waliwo abagenda bagamba nti Oscar ebiragalalagala wabikozesaako kyabikozesaako nedda kati kiri bwe kiti abasinga obalaba ng'omuntu oli muyimbi balowooza njaga kisigala kishabe kirololo tugende nze ekintu nze zi straight kitegeera nze nnyo omwenge mbadde ngunywa kuba kati nagusala naye ng'okyanywako wasalako kinabuuza father olindi father namubuuza don't you drink ko I drink era gusigala mwenge kale nawe okuba ka perfume ko mulimu alcohol content preservations all alcohol sanitizer all alcohol wakiwota munyo omwesiga bwesizi kati akatona akasigala yako kwekuuba okwekuuma okwo naye ate kyannema okukola kwe kunywa enjaga kwa yejjako sijagala naturally I don't smoke era anywa enjaga balaba zino njala ozawe zifaanana ziri clear n'okola bwoti palm ogyaba that's it any smoke eddugaza ate smoke attacking a direct but alcohol is used by everyone ne prime minister amukozesa alcohol buli sina amulya n'omulya nga tamanyi because when you eat preserved food there is alcohol content that's it kikyo era omwenge guba mu content era ne bakupima bagamba onywa gwenkanawa anywa mungi like akosa direct kikyo goka gwe nali nkozesa naye kati nywako nebbiri nasalira ddala oba wasala lwakasente ekyo kubanga omutamivu tabulwa kyobadde okimanyi ogenda wakyalo nga amaani bampeyo siipu emunfa olika otambule womula ogenda okumanya ngo liita yaweddeyo dda ngodda waka omu okitegeera bakuweeyo kalamba kikyo naye to be honest with this thing abantu bakikwata bubi naye being drunk is another problem a drunkard naye bali studde naawe I wouldn't even answer these questions you're asking me. Yes, if I was a drunkard, naye sikuddamu. Ombuuza nenkuvuma buvumi ne ngamba laba kino. Twala naye bade sijja nawana. Ekyo bakikwata bubi ate bakiyita bubi. Okwono n'ennyiri omuntu kitwala eddakiika. Kibaakola era kibakola. Kanywa omwenge. Kale kanywa omwenge katagala. Oba nsanze mugata ngangudde tukiraba buli muntu anywa omwenge lazima n'oba ogenda wa n'ogenda n'ogamba I can drink honestly you want someone to drink yes nakwayo kalita n'onywa kanayiro kamu n'ogamba this is enough for me ogende waka togere ku luzungu luno lw'ofuweeta wasoma kyenkana ky'osika wafu I'm a graduate Makerere University second upper bachelor's in ICT I'm a graduate a full graduate akuba mu Kampala manyi assumption eri wait mu Uganda tulina abavubuka bangi tebalina mirimu ate basoma abasinga yes kati gine mirimu you can make a file of lie in the file eba file naye nga nagenda ku mulimu ogwo bamufunye nadda kati gwe n'ogamba I have my credentials kangende nfuna omulimu ogwo kale olina okulya kakeke ne kasoda otule kwangu oli alina okukalya naye oveeyo saa 12 wafunye olina emitwalo 2 mu nsawo in transport kwali
n'enkya jangu kubanga oteekayo empapula ezo tebazikuddiza olina okukola photocopy z'empapula ezo otwale photocopies ate obaze badashinga mu bbiini kale wamma kati gugamba Munnayuganda muvubuka wamma ogenda kukola otya kyova we resorted to what our talents behaved with us kyova ngamba waaye kanyimbe kamoldinge nze n'oŋŋamba jangu nsimire wala ekinnya nkole sookupiti nkikola jangu nkole kino kubanga mmanyi noonya ssente ekyo ekiriwo kubanga twasoma n'emirimu ki kyatuukawo mu kumala okusoma nkulaba ograduate ye mwaka gwali mwaka ki graduating which year? And that was that was 2015, yes. So we graduating otandise okutambuza talent ya music oba wa kyali before then after no doing music. Naye nkyasoma twakolera big time awo. Naye nkyasoma naye nga nsoma slowly ate nga nina group ya big time twakolera oyimba smooth baby onyiliranga apple ne Ray Kasenyanku ne Rale Chale okuva wa Silver Kyagulanyi. Yes. So wagezako kunonya emirimu? And disappointed. Nenonya and very disappointed kuba saafunayo. So watambula n'otambula nebintama kuba kyova n'ebidomola natuuka ekiseera ngamba kanyuki ebidomola graduate nayo kyaki nengamba kankole kino tewali gwe sitakoze omulimu natambuza ku sabbuuni nentembeya sabbuuni ono mu Kampala ekatwe wayo nayo ye graduate nga ntambula ndeekaana sabbuuni wuno owamuganga medicated soap musawo soap nga tatanafufayo haji awunya bina makulemba laba biguna okusiibwa wabakulu n'abatonze nga kikola. Yes, ogenda kumacha ku dduuka noje sabbuuni ate azitowa n'omwetikka omumu baaga noliko otambula ng'olobaza ssente nga mmeka olunaku n'ofunayo omutwalo ddayo ng'oyiiya ng'obebaka anti kasitoma kashasigala dda eza capital wa boss. What degree of frustrating amukko ku music somehow? Ekiyeta frustrated ne depression depression eva ku kyawo because you graduate kale music wamukolera n'osooka mutukuba mu big time kyewe kijja ne kikutandingawo ekya big time kya disappointing nenvaako nengene Tanzania. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda
n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Anifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku $10,000. $10,000 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. $15,000 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. $30,000 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. $75,000 yeba nneneko eba ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba ne $85,000 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukiteerako okuva ku balubu 8, radio, charger ne tuba ne $98,000 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu $10,000 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako $30,000 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako $45,000 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge zawaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku $36,000 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku $20,000 layisi okuva ku $20,000 $25,000 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe
director wa company ya Wamato Estates Management Uganda Limited esangibwa wano Erungujja ku Makai Road Mwana Mugimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusolooza nnyumba z'abapangisa bw'obanga olina ennyumba zireeyo zikulemeredde abapangisa bakusobedde tebakuwa ssente ffe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusolooza ennyumba ze ez'abapangisa. Ssente zo tuzikuwa lumu then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza mpozi n'okuzimbira abantu ssebo. Tuvuddeyo okuyamba ku bannayuganda okuyamba ku bantu abakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera 1, 2, 3, 6 n'omwaka n'amala n'addukamu buki buddusi ne ssente 1000 nga tazisasudde. Kati ffe twavaayo ekyo tukigyewo tukimalewo.